we can agree to disagree. Obusungu bungi bantu bange oba mukiraba. Okumanya obusungu bungi tutandise n'okuswala. Okumanya obusungu bungi tutandise okuswala. Tutandise okwerecordinga ku internet kuno nga tuwemula. Mwana wa maama nkukakasaaga nnyabo bwino talimba. History never lie. Nze history anyambye nnyo okujjukira gye nvudde ne gye ndaga. Ate history anyambye nnyo okumanya gye tuvudde ne gye tulaga. Kyebulaba ndi mwegendereza ntandise okukula ng'omuntu because I pay attention to history. Kati ebintu bino abantu bagenda biteeka ku YouTube. Omwana wo bw'anaaweza emyaka 18, 17 abaali awo nga gwa kagambo katambiko ng'ofulumya buli kigambo ekinene oba ng'olwanyisa abantu kyokka nga gy'ogenda mutuza omugambo omuntu taba mubi mu nsi, omuntu aba mulungi, omuntu ayagala banne, omuntu ensi agikwata bulungi. Kitegera? So mu mbeera eyo right now I'm talking as Edrisa Msuza Kenzo. Enzalo Masaka wali. Era nga gye ngenda okuziikibwa. So I'm trying to make sure nti njogera ng'omuntu Munnayuganda era ayagala ensi ye. Bwe mangamba nti njagala ensi yange, njagala abantu kuba abantu bebazimba ensi eyo. Mbagala nnyo mwenna. Naye bambi kigambo kya cyberbullying kitadde abantu bangi mu buzibu. Tunuulira Keko. Mumuddeyo mugugulinga Keko. Ebyamwogerwako mpaka nadduka nagende Canada. Olwaliro nnyina akantu ke nnalabye akakeko. Bwe mubanga mwagala abantu babeere mu state bwe zityo, alhamdulillah, what goes around comes around. You reap what you sow. Kama is a beach. Nze ndaba Winnie Nwaju oyo yakoowa, Winnie yakoowa. Kyovola abantu manya abantu kye balaba abawagizi baffe nabo kye bagenderako. Bwe balaba nga abantu balolomodo baabwe bavuma bavuluga nabo kye bakola munnange. Nabo kye bakola. Nabo batandika okubanga bakola ekyo kye balaba kuba ye trend. Winnie yakoowa yabaddamu. Naffe olumu tubaddamu. Aweseke. So, cyberbullying bambi kibi. Kiswaza nze naawe. Kuba kati gwe bw'okyogera kinkosa awo wennyini. Naye ate gwe kigenda kukosa myaka mingi kubanga akatambi ako kalivaayo. Kalivaayo bambi. Ng'onneetaaga. Either ojja kuba weetaaga nze oba omwana wange. Ensi eno egenda mu maaso. So, criticizing naye mu ngeri gy'olabanga mu butuufu nnungi. A big shout out to Uncut and Spark ne bana ba NBS. Abantu abo program ezo bazikutte bulungi. Uncut we yali ekyali ku NTV yali sinungi nnyo. Ne kati yateerera nti they criticize oba baleeta amawulire mu ngeri empackaging. Bebamu n'abaspaaka bakola omulimu olaba nti kati kirimuko ku ngeri ya respect wadde amawulire bagaleeta naye bagaleeta mu buki naye ani kati ekikola bulungi ennaku zino bagezaako kula nti tebatta muntu. They don't kill someone softly. They have tried. Kati nno kino ngenda kisaba omukulu Kabushenga. Taata wange nkusaba ki. I want to remind you nti ku TV yo kuliko olugambo lwa Seguya, kuliko simanyi ekyenca oba kakyenca simanyi, kaliko akasengejja nzijukira oba kavaako simanyi, kuliko programu nga 5 nga zonna zoogera ku sekita emu entertainment. Naye nga onayogera amawulire gano gokola ekintu eki 5 programu edde. Kati ate era gwe nannyini Abani TV okubadde Tina. Ate era kati gwe nannyini simanyi Kampala Sun lwempulira oba taata wange. Industry ogitwala mu maaso oba ogiza mabega mukwano. Omuntu ajja kuddayo agambe naye Eddy totidde. Nze munnaye nagula olusuku e Masaka.
omuntu yenna nga alina emmere era kino nja kigamba abavubuka temutunda nsuku kugula booda beera mu lusuku lwo kuba omuntu alina emmere asinga asula mu kalina nze bwe nali ngula ekibanja kyange nyina ensuku kati munansonyiwa bulire naye I want to inspire seeraga nze siri mwerazi naye bwe nali ngula olusuku lwange olwasembayo nagamba omuntu ndi kati kuyimba ne bwenkuta nagamba lwaki ogedde bwotedi mukama akuwadde ebintu bingi kino kyokka kyolabye ne mugana naawe kati bwemanyi n'olusuku olwenkana bwe ruti nsobola okuva ku kuyimba omanyi lwaki nti nteekawo buteesi wali nnyumba yange nentandika kulima nga bwe ndi omuntu alina emmere mu nju taba bubi kati nsobola okuddayo mu kyalo nenyima ebyokuyimba bwe binaaba biganye naye kanjogere ku nsonga bambi si mu bubi siri mu kuvuma I'm not abusing anyone I'm not disrespecting I'm talking about this kindly nti emirimu guno bagende maaso bakukole naye si mu ngeri eyo kisuse bambi namwe abawagezi baffe ndowooza mukiraba I'm not lying can't you see it temukiraba temula nti kisuse bambi wekinookoma kino ekya cyberbullying ekyeku intaneti abantu kwevuma abantu kweswaza nsi kutambulira ku speed ya yiriri ekyo ekikirese politics tujja kumwogerako mu maaso awo ne cyberbullying ama victim bambi mpise mu bintu bingi nnyo nvumiddwa criticizingidwa nkoze ntya naye nga mukama nze gwe yayisaamu omukisa kino nkiddamu mukama nze gwe yayisaamu omukisa okulaga bannayuganda bannabitone nti kisoboka era mukama nze gwe yayisaamu omukisa okulaga abaana bonna abaakulira ku street abakulidde mu ghetto abakulidde mu bwavu abaana b'abaavu mukama nze gwe yayisaamu omukisa okubalaga nti kisoboka kubanga nze have achieved from zero to where I am nze taata wange mu nsi yaleka ekibanja yakigula emitwalo 10 ate mukulu wange n'akitunda n'agulamu booda era mukulu wange be bamu ku bannamasaka abatandika okutunda ebibanja ne bagula booda nga yakagigula simanya ate oba yabeetya simanyi oba baagibba musajja yakigula emitwalo 10 yakitunda miliyoni 2 n'agulamu booda ne bagimubba nako obadde otya gwanyumiza gwalwawo yatunda ekibanja n'agula booda ne bagimubbako manda oyo so kikyengezako tegeeza nti mugule temutunda bibanja gula booda wansonga for security purpose nze nagule natandika okulima sirimba nsobola bwe naba nkomyewo njabalaga ku lusuku lwange sisakikola nti kinaye kikola fe backup planning andaba omulimu guno gutabuse music watuse twandi batugenda gwa kubanga bakuvuma wano ne bakuvuma wali ne bakufiisa wano ne bafaani bennyini ne batuuka ekiseera kati sebo music bamugamba biki bintu ne bitabuka kiba oyo gwe mulaba kiba tavaawowe yakoowa mwakakooya ne bamugamba kino ne bamugamba kiri ne bamugamba kiri naba ffenna bwe tuli sinze nzeka all musicians are victim kati nzire ku muganda wa Kasuku nti embeoze egyonyumya era no defending a cyberbullying n'obugumu obw'ekitalo bano abayimbi abakulimba nti bakwano bo they are lying they are using your platform to become who they want to be but they hate what you do ate nga munaye nga bw'omanyi ogenda kuzaala obwana bwesange n'obwaffe ku masomero nga bulina okusharinga ekyokulya oba nga bulina okuba obw'omukwano ensi egenda mu maaso so tubeereko abooluganda somehow somewhere wenkoze ensobi ngira newe yogera in a respective way let's be intellectuals nga twewa ku bitiibwa okugamba tutambulire mu Luganda kubanga tuli ba Luganda we are Ugandans tutambulira ku flag emu Uganda flag okisegeera twandiba twawula masaza abamu regions nenga we are one from border to border we are one we are Ugandans tuyimba ekigambo kimu we are one and we need to be one bwe tuba twagala Uganda ekule kubanga agali awamuge galumenyama kubanga bwolaba muganda wange Ibula kyeyakola I was so surprised okulabanga Ibula agenda astray to that extent kubanga Ibula natuulako naye ne muga Ibula I feel so grateful
and I'm thankful to God. Ochegera nebaza mukama Ibula kubanga otuse mu mbeera eyo kubanga oli muntu munansonyiwa badde nakazuukuka nti namugamba Ibula kimanyi namugamba mukwano gwange ndi musanyufu nnyo kulwa Allah nti osobodde okubanga okyuka n'obanga okola emirimu gino abuuza bulungi ebibuuzo in a respective way abuuza ebintu abantu bye baagala okuwulira abuuza ebintu ekitobola okutwala omuntu mu maaso nti akubuuza ekibuuzo n'akiwulira ne kimwongerayo omanyi we learn by doing nti nze osobola okunjigirako ekintu ate gwe n'okifunamu nanyo okusinga nze n'ebiseera ebisinga kiva ku bannamawulire ba interviewer n'akubuuza ekintu n'okiddamu oli n'apiikinga n'akulaakulana yensonga lwaki bino ebintu weebiri so nali surprise okulaba nga Ibula ayogera bwatyo naye twayogerako naye bambi I thank you Ibula n'alabika nti arespondinze bulungi ennyo ne yeetonda ekyo ne kivaawo and is willing to move forward kakati nendaba ate muganda wa Kasuku nga bambi ate gwe oli mu kugamba agwe tewandyetonze era kyeyakola kikyamu bambi that's not right so awo nvuddewo sivaawo mu bubi nkugamba we are one okitegeera tuli bawamu okitegeera naye tukolere emirimu egyo mu mukwano gw'ekitalo okitegeera ninze response yo bwe naaba gyeri kyonna kyenaavaamu otujja okutambulira kwagala nnyo era njagala osigaye ngaokola omulimu gwo ne banno nayanko Sendi ne Jenkins n'abalala bonna abatambulira mu kkowa eryo nze nsembyayo ekigambo kimu nti one love okitegeera so awo nvuddewo ku bantu bangi bagamba Eddy Kenzo tulinda mugole kyova olaba nze nasazeewo mbe ngamba kubiramu luyimba nti tulinda mugole lwa nsonga nkole ki what can I do okunoonya omukazi oba okunoonya omugole si kunoonya nseenene nti ziri Masaka tugende tuzinone saagala kuddamu neekoone ate saagala kugandize mutuukirivu ennyo katusooke tutambula empola nja kubamba buulira naye sofa mugire nga mujambe nga kayimba si kabi then nga bwe tulaba what is next nja kubamba buulira anytime any day naye nga mwebala okubanga mwaleeta omulamu ogwo ne tukufunamu n'akayimba nawe ya entertained and ketulabe anytime tomanya nandisuula wenkyo oba luli oba lule let's sit and don't put me on pressure okitegeera so mbadde nsaba tumuvingeko mu maaso njagala kuintroducinga ekigambo kye bayita obuntu ekyo kiri ku mujuzi gwa Sundown e South Africa abasajja aba South Africa bakikozesa nnyo obuntu so mbadde nsaba tukozesa obuntu bulamu okulaba nga tukola ebintu bino buli muntu yenna ali eyo nga mpushinga mu politics kati njagala osembere njagala kwogerako naawe bapolitician mwenna mutega amatu abantu mwenna ng'okimanyi nti oli passionate ku politics kyangu tunyumyemu politics is a dirty game politics is a dirty game that's what I can say lwansonga nze kennyini ng'omuntu mumanyi njagala nnyo abantu njagala nnyo Uganda njagala nnyo bannayuganda ebibanyiga binyiga tunyigirizibwa wamu ebibasanyusa binsanyusa tusanyukira wamu whatever we are going through tubiyitamu ffenna nange mbiraba era bw'oba oyagala kumanya nti mbiraba wuliriza ennyimba zange limba lwa biwoobe ulize ne vulongoto that's how much you will know what is on my heart. We all want change, but the question is, what kind of change? Nze njagala change. I stand for change. I want to see someone new. Ndabeko ku muntu omupya. Tulabe Uganda yinza kutambula etya. Ate bwe wanga muvubuka kijja kwenkalira nnyo ng'emyaka gye kyali mitoto 40 something to some 30 to 40 something. Nja kuba nsanyuka nnyo. Now the question is, tutya, how can we achieve this? That's my question.
lwansonga nzikamba nyumize munnange kati nzira ku kigambo kiri kye nabagambe kyengendo babulira obusungu okunyiiga omuntu anyiza aba mulala nnyo ntegera nze nava mu America mu biseera by'olutalo lwe twavaamu nayogera ne bannange ne mbagamba naye nzijja ku airport naye nagenza okukola research nga ndowooza ennyimba zino ze nayimbayimba n'ebintu bya people power bino byendimu byandindeetera obuzibu ku kisaawa awo naye mujje mumbeererewo mujje tulabe ekyokukola kubanga ndi mu kutya nanga tujja kubaawo no problem hati bwe najja nze saabasangawo kintu ekyo nekinkubanyola nenga yine tuli kuki ate nenzija nsongwa mu miswiba ne batukwatirawo era nga bomanyi nti ffe baali batutidde nga balowooza byabufuzi basimanya I don't know nengera nali ntiddemu nga ndaba sijja kunenya monti yena ne nasangawo Segirinya ndowooza na full figure tenga full figure ali abirongenga to NRM of which tekyali kibi ne Segirinya aliwo naye ani nyina abantu bange mikwano gyange banali nsuubirawo kubanga bali strong abayinza okwogera ekigambo ne kiba so saabalaba kintu ekyo ne kinyiiza nnyo ne batukwata ne batusiba ne basiba abaana ndowooza banga bameka nze nalwana nabo bw'omu ne mbajjayo mu makomera nga teranyambyeko ekyo nakyo ne kinyiiza ne nsirika kaakati ne ngenda nayitibwa oba nagenda mu State House okutwala ezo award ezo introducing the president nali nakuba okulaba President Museveni mu 2011 ekolola awo ndowooza oba yali koloba wa I don't even ndowooza bundi bujjeyo nga si munnange teyali mukwano gwange no naye yali ndowooza mmanyi ng'omuvubuka omuyimbi era bwe namala okuyimba yampa ebbaasa bbiri tezaalina mukyali mu kiryawo ky'amaanyi nenzira mu byange kyamukisa mulungi ti be nali nkolera baali bansasula abasajja babantwala okuyimba ku radio ye obundi bujjo lwe nakoma okumulaba naddamu okumulaba jo how many years are those era bwe namulaba ne mu introducing ezo naza acknowledge nga kyansanyusa ng'omuvubuka atobye nenga nti bw'abanga president w'eggwanga asobodde okuwandoosinga emirimu gyange eri eggwanga mukama mulungi however much nze naye tulinamu bye tutakwasaganya but remember obuntu bulamu we can agree to disagree nti bw'abanga I still be a president I have to respect nze mikwano gyange abasinza okunyamba wano wendi bali mu gavumenti bwe bakola si gavumenti tenanyambako gavumenti era tena buyambi bweyampadde nga yo naye abamu kubakola banyambye nnyo bambi okunkubira ku ssimu ne bankonsolinga ne balwana ku bya flight ne bakola ki nga bakikolona ne individual level not government wekitegere nga kutale n'owekitiibwa speaker naye nagezaako okulaba nti anwanira nakati yaŋŋamba edi we are trying gavumenti yo tenanyamba nti gavumenti evuddeyo okuyita mu office bweti nti edi tumukoze tutya naye kwegamba ngezaako okulaga ki nti obuntu n'obuntu bulamu mwene embeera mwe tuli bujjirawa nti bwe navaayo navumwa nnyo ng'ebifaananyi byakafuluma ekiro kyonna seebaka ku tulo ng'abantu abanvuma bakwano bange mbadde njogeranga nabo ku ssimu baganda bange tubadde nga ffenna ku ssimu tuteesa nga ne bwe nali ŋŋenda nabagamba eggulo limu ti owayina omukulu yakoze ki yantemezaako ŋŋenda era nitunyumyamu nti atya bo bennyini ne bambakira olw'okuba ensi embakidde nga weeva ebakutte ey'ensi nalumwa nnyo kati bwe najja kati ndi ku busungu kati bwe najja nze ne president tetulina ne twayogera bingi awo twayogera ku music teyampa na budde bungi twayogera ku bya music na award ezona kubanga nali sirina lukusa lwogera ku politics because I'm not a politician senga nali mu kkoweeri yali ajja kumpa obudde obwo naye saali mu kkoweeri era teyabumpa twayogera ku ekyo nakola ebibi navumwa kiro kyonna seebaka kunga abantu abanvuma mbamanyi ng'abantu abanvuma mbamanyi nga ne bwe nali ŋŋenda nabagambako nti no mwategedde no nti kabwejjo mbiragize nakirabanga obunanfuusi nenyiiga ng'omuntu
kati bwe nyiiga nenfuna press conference mwe nayogerera ekigambo ekigamba nti sijja ku campaigningira Honorable Kyagulanyi. Ekintu nakikoza busungu. Bwe nakyogera omuliro ne gweyongera waggulu ne gubumbujja bwe kuti. Nga tewali ankubidde kasimu kuŋŋamba nti lwaki wayogedde bw'otyo osobola kimenyawo kyekiganye jangu tulabe. Nobody. Bayongera kuvuma. Bavuma nakati bakyavuma nakati bakyayogera ebigambo bingi. Omidingota President Museveni. Naye mazima ddala mbadde nsaba nkubuuza. Nga yegwe Dikenzo Munnamasaka. Eyali omunaku mu banaku ffe twali bapakasi. Mu bapakasi nga ffe bapakasi. Mu ghetto twali bave mu ghetto. Nga ffe tukolera abe mu ghetto. Kuba taata wange yali musajja munaku, mama wange yali munaku yava Rwanda ekyo. Kitange Munnamasaka Munnabuddu. Famire zaafiira mu ntalo. Abamu awulira simanyi baliwo abamu byonna awulira buwulizi. Kwegamba that's me. Kati nfuna ntya kola okuva ew'omukulembeze? Oba nfuna ntya ekirowoozo ekigenda ew'omukulembeze nakkiriza nti jangu ate ne ŋŋamba nedda. Mba ntegeera abantu bange. Mba ndimu amagezi. Lwaki ntandika okuwalana abantu olw'okuba ba NRM olw'okuba ba gavumenti? Nze omuyimbi senga mbadde politician ntingenda kwesimbawo ku bwerosi 3 ku bwa meya ku bwani oba member of parliament nandibadde mbironginga to a certain political party nenzija nesimbawo ningamba amwe tuba wakanya muveewo ffe tuba tuddako olw'ensonga I'm going to represent somewhere. Naye kati nze omuyimbi ayimba ennyimba ezisanyusa abantu bonna ntandika ate okubakwata mbaawulemu. Nze nali mpagira people power olwa muganda wange Kyagulanyi kuba nze siri wankwe. Bamukwata nga nyina okuvaayo era nakati ne bamukwata ne bamusiba ne batandika omucunya nga ndaba agenda kufa nvaayo. Era kubabeera ku street okwekalakaasa mbaako kuba oli muntu wange. Ekyokubiri ekigambo people power our power kinsanyusa nnyo era abakiwagira mbaagala nnyo kubanga kirungi amaanyi g'abantu gemaanyi gaffe temulimu offense. I like it. But the question is tukikozesezza tutya era tukitambuza tutya? Goza muganda wange mpuliriza nze musuuza wazza kuyimbira obuyimba tuzze tukwatagana. Have inspired you have inspired me. Ozze mu show zange ongulidde ekyokulya nange nkusanyusizza wandibadde ofunya stress njikujjeeko ate tuwalaŋŋane olw'okuba politics fe abatagenda kutuula mu office nti nze leero njagala nkubulya nze natuulamu nadde ndaba muganda wange Arthur bali luno alina ka video ke yakola n'agamba nti omanyi bintu bingi ffe betutamanyi nga tubirabira wano naye ng'ate eri ebbali kirala. N'agamba nti bw'abanga omwami Besigye ne Bobby ne banna abalala bonna bwe baba nga bamanyi nti nno ffenna tuli opposition twagala wate tuli opposition naye tunyigirizibwa twagala tutereezemu twagala okuwamba obufuzi buno lwaki tetukolagana? Bwe tumala okukolagana ne tuvaamu omuntu omu n'atukiikirira naffenna ne tumanya nti munnange kati nno ng'eggwanga nti tuli ku mulamwa gumu era naffe ffenna foosi yaffe tugikola ki? Tugiteekayo kuba tuli bangi ate tuli mu kussa kimu. Naye bano abantu bennyini baganya okwatagana aba example baffe baganya okuvaayo omuntu omu ajja atukiikirire baganya. Kakati nze musuuza omuyimbi alina okuyimba oluyimba lutambule mu bantu bonna. Nsanga ntya munnange olw'okuba ayambadde people power ne muvuma. Nsanga atya munnange olw'okuba ayambadde jemu oba NRM ne muvuma. Nze kuba gwe sooka weetunulemu kati gwe yambala nze. Kubanga be bagenda okunziika, be bagenda okunzijanjaba, be bagenda okujja mu show zange ng'ovudde ku biri kuba buli muntu n'abantu abamu be mulabaawo bagenda kuba bakansala, bagenda mu parliamenti, bagenda mu presidency, bagenda naye kati nze naawe mukwano gwange ndaba ffe tusigaddewa. Tubeera ku kyalo kimu tuli mu zooni yemu tukola omulimu gwe gumu twetemye embale. Tusigaddewa baaba.
nga ne bana batukulira batino tulaga baso baganya okuvaayo omuntu omwajje atugambe tutambule n'oyo bayinza batugamba nti bonna batambuza eddoboozi lyerimu n'eddoboozi liganya okwega lwaki tebatugamba awo nendabanga si basobya olw'ensonga abantu tusobola okubeera nga tetukwatagana naye ate nze nzigiramu wakati nze how about me kati nze omuwagizi waabwe bo baganya okwegatta kati nze omuwagizi waabwe nange ngana okwegatta ne baganda bange ku kyalo bwe tugenda okweziika bwe tugenda okwegulira ekyokulya ate naffe tulwanagane kati nze nga musuuza n'ensalawo nti ngenda kubeera ki ngenda kubeera neutral. I don't belong to any political party. Nengamba nze nga musuuza ayetaaga abantu abagenda okunguperekera Masaka banjiweko ettaka sigenda kubavuma olwa political gundi zaabwe. Wadde ebinyigiriza bingi era nandyagadde okulaba mu nkyukakyuka naye enkyukakyuka eno njagala nga ya mirembe naye olunanzita kandudde ebbali si mu bubi era wano wennyini nga ndi ku live eno siri mulalu njagala okubagamba nti okunyiiga si kulungi bambi abanyiivu bangi naye tukendeeza obusungu kuba omuntu yenna nga munyiivu ensalawo ye eba si nnungi. Abawagira people power mbaagala nnyo mugende mu maaso ekintu kirungi nnyo ekyo era n'abawagira NRM n'abawagira Jema n'abawagira ani mugende mu maaso sibalinaako buzibu okitegeera naye nze munzikirize kambayimbire ennyumba after victory mumpite ku pate zammwe tuyimbe tujaganye obuwanguzi munzikirize ennyimba tutambulire wamu si mu bubi nze kambe muyimbi agenda okubasanyusa kubanga kati nze ngwira muwa mungamba buli kaseera vaayo oyogere kino vaayo oyogere kiri vaayo oyogere kino ekintu kyensobola okuvaayo nenjogerako olwaleero politically kwe kwegatta obumu nti tubeera abantu balamu nze nkimanyi mugenda kunvuma nnyo lwaki oyogedde bwoti lwaki oyogera otyo naye tubeera abawamu era njagala okumenyawo ekigambo kyenayogera luli nti sobola kukampeyiningiramu Mwami Kyagulanyi Mukama bw'anaaba ayambye nga bongezaayo bino nja kumukampeyiningira kisazaamu kiri kuba nakyogera ndi munyivu kati ndi soba nga biwedde ne bongezaayo ne kubeera okulungi nja kujja okumu-entertainingira abantu be in fact naye nga bwe ndi okujja mu entertainingire era njagenda nyi-entertainingireko ne Mwami Besigye bw'anaaba mpise njagenda nyi-entertainingireko ne NRM bwe banaaba bampise nja kikola ku Mugisha Muntu bw'anaaba mpise. That's what I'm gonna do. Oba muntu alira mu category kya I don't know. Naye nze nzigiremu wa nga bano bonnyini bakama baffe baganya okuva ne batulaga ekkubo ettuufu. Kigere nkuli ntya nze omuyimbi nze omusajja tagenda kukeera nkyambo nyina office mwentuula buli anampita nti jangu osanyuse ku bantu bange nja kujja buli naliga nja byesamba saagala temumbuulira naye nze buli anampita nja kujja naye sigenda kwambala kalazo nja kujja nyambadde nga bwe nyambadde nkusanyusiza abantu bokuba abantu bakwano bange baganda bange bakiraya nti bange nveewo ngendeeka buli anampita nja kujja oba okitegeera kubanga nali njogera ne mukulu wange Kyagulanyi statement eyo gye nakola yamumenya omutima era nange nenkizuula nti nayogera bubi sina nsonga lwaki mba simukolera kyabansabye senga amba nkikola mu bulungi bw'ekitalo nze nandyagadde change naye ey'emirembe senga tufuna peaceful transition of power nyinza okusanyuka obulamu bwange bwonna ne bwenfa kuolwo naye bino ebintu by'okulwanagana ne baganda bange nze kati nkubamu akafaananyi nga nkubidde bengibenge essimu omusajja namulaba emyaka mingi nnyo emabega nga tanagenda na Sweden ne musange Sweden etuli ekikoma ne tutambula ku street etunyumya ate kati mukubira muvuma gwe ne nkubira gundi muvumye nze sigenda kuvumagana n'abantu sigenda kwewalana n'abantu bange omuntu aliyo ng'olaba oyagala okumpalana n'okunkyawa n'okunvuma it is up to you naye nze nkwagala nnyo kubanga at the end of the day sina office mwe ngenda kutuula naye ate nze nettira emikwano egigenda okuntwala mu maaso
So mbadde nsaba baganda bange mwenna abanyiivu mukakkane mujje tubeere ba Luganda tusigale nga tuwagira abakandidenti baffe buli omu baayagala mubawagire promote them to higher levels put them in the big offices neffe tusigale naffe abalonzi nga tuli ba Luganda kuba nze nasigaza kalulu era ngenda kulonda naye kansigaze kalulu neme kwongerako bingi kwetta mikwano oba okitegeera sigenda kwettira mikwano sijja balimba era politics mwagala nnyo naye nga mwagalira mu leadership simwagalira mu kigambo politics nti politics because politics is politicking playing games and playing on people's mind nenze njagalira mu leadership kubanga nange nyina abantu benkulembera nyina abantu abanzikirizaamu nyina abantu abanjigiddeko nyina abantu abandabiddeko nyina abantu bensanyudde kati ate ntandika okwewanana nabo gwe kubamu akafaananyi nga ngenze erugazi mu kikaali abantu bennalinga nyimbira ne basanyuka nga kati tuli mu kwekasukira bucupa. Does it make sense really? So politics owanga wemunyizo mbagambira nti nze politics simwagala naye njagala bukulembeze ba leadership kubanga ni mukulu wange Kyagulanyi namulaba ajja Jinja n'agamba ye is not a politician, is a musician and there is a leader, and it's true, he is. Era n'agamba is not on opposition, taliko opposition, is an option. Era kituufu kati nange wengwa mbagala nnyo baganda bange era njagala tutambulire wamu nga tuli ba Luganda. Naye nsaba mukakkanya obusungu bambi n'okweswaza ku intaneti. Abantu mukyawaganye nnyo ebivumo bingi okwekyawa kungi nze ndabira ddala nga tugenda kwetema. Olaba nali ndaba omu ku bakungu ng'ayogera n'agamba nti abamu ku bantu bananyini boda borders bemulaba bubalina mu gavumenti omwo muntu ng'alina gavumenti 2 3 emitwalo 2 bwempulira sirisho nawulira ku intaneti okwera simawo bakyali kiboozi okitegeera kakati nze nga ntandika okudda ku street ndi mu kulwana ababoda ngaokumbe omuntu gwenwanira yomu kubatunyigiriza bwentyo bwendowooza okusinziira ku kyempulira. So njagala tutambule bulungi nga tuli ba Luganda. Abaana njagala munjagale, abagenda okunkyawa olw'endowooza yange nammwe mukikole, naye nze njagala tutambulire ku one love, twagalane tuleme kulwanira mu nsi yaffe. Gwalowooza nti bino byenjogera bino mbiyiya bwiyiya kati ddayo ogende ne ku page ya mukulu wange Kyagulanyi nina ka video ke yampositingako nga mbagambe message yemu nti me am here for love, I'm a leader, I'm not a politician, because nina group y'abantu bentwala, nina abakozi bange, nina abawagizi bange, nina Dikenzo Soka Academy, nina Dikenzo Foundation, obuvunanyizibwa obwo bwonna sisobola butambuza omu, nina butambuza n'abaganda bange both aba people power, abani kuba mulina okunnyambako tutambuze ensi yaffe, ensi bantu. So comment zino zemunterangayo buli kaseera watuvaamu wakola otya saabavaamu mbaagala nnyo era kyemukola nkyagala nnyo, naye mutukikole mu mirembe egy'ekitalo in a peaceful way. I would love it and I will be part of it and I'm part of it. Mbaagala nnyo one love, obuntu bulamu. Nti bino byonna bwe tumala okufuna enjawukana eno naye obuntu omukwano guno Oluganda nze naawe tusobodde tutya okubanga tetwetema amajambi, tugende tulonde era abantu baffe betwagala tubawaane na nnyo tubagazisa abalala mu bulungi obw'ekitalo. Wanze muli baganda bange, nze me am ready to entertain any. Nali nagamba nabivaamu sijja naye buli anampita oba ku pateyo ng'owangudde oba mu kampeyini yo nja kujja nkuyinyimbira abantu era mbasaba okuwagira kuba wampise yigwenna yonna gy'ogwa no matter who I will come. Oba oli independent oba oli ani gwe kasita oba ng'owulira onjagala n'ongamba Eddie nkuyite Busia n'esimbye ku bwa member of parliament jangu onsanyusize mu bantu bange, I will come my brother. So mpozi kamba gamba nti abaganda bange nti nze when standing for one love, I stand for one love, I stand for ubuntu n'obuntu bulamu.
mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala okundaba abalinda omugole katusabe era yenkomerero tesobola kubeera singa ebbanga lyonna anytime nja kuba mbabuulira naba nfunye omuntu gwe nneesimba nja kuba mbabuulira anytime abalina okukola ka vidiyo mu contacting Martin baagala okubeera mu vidiyo mu contacting Martin mukikoleko then nyina vidiyo empya gye ngenda obaweereza gye nashootingira wano Okay, mbaniriza nnyo basebo ne banyabo muli mutya mwebale kubanga mutulaba mwebale kutwagala mwebale ekintu kino kiwanika bubanga oli mupya ku channel eno please subscribe go and subscribe to Big Brother Uganda go and like our Facebook page go and follow to us to Instagram you follow on Twitter you follow everywhere Big Brother Uganda kijaba kitukolera nnyo Edilisa Musuzo muwulidde Edi Kenzo yagedde ku bintu bya cyberbullying natujjukizaamu ku mugenzi Moze Radio nga bwe baali bakwatagana ennyo ekintu kino bwe baali bakifuga n'atubuulira ebintu bingi byayogeddeko topic ye yabadde obuntu bulamu nga akubiriza bannayuganda naddala abavubuka emyaka gyaffe okubeera nga tubeera bantu balamu mu mbeera gye tugendamu wabula tuyina byetukootinzeemu ebitonotono nga agenda ajja kuwagira Bobi Wine ekitali kibi okitegeera ekitali kibi waliwo akalala kagambye nti wakukuba endongo omuntu bw'anajja nga yeesimbyewo ng'amusasudde oba ng'amugambye jangu ongendereko wano ku boda ebusi nze njagala kunkubira muziki nze njagala gwe Eddie Kenzo ajja kugenda bw'obanga oli w'e Masaka ajja kugenda oba oli w'e Kampala kuba ye muyimbi ye si munnabyabufuzi kitegedde naye nga Edisa Musuuza weebale nnyo weebale ddala ekintu kyatubuulidde ng'abavubuka kikulu this time around by abadde ku point bwe weegendereza nnyo emboozi ya Eddie Kenzo byonna byayogedde obanga obifolowinze bulungi abadde ku point nga wabulabye nkujidde mu bitonotono kuba waliwo ebirala byaleseeyo Eddie sawa zino ali Ivory Coast very soon tusuubira okubanga ajja kudda inshallah ajja kuba akomawo ng'era abantu abalala bonna ajja kukomawo naye nga webale kwagala nsi yo Eddie kubanga n'omulala yavuddeyo n'abalala bavaayo mpolampola nalabye ne ku David Lutalo naye yavuddeyo ebintu by'obufuzi leka bireme tumalamu nnyo abavubuka kyobola baffe twesiba nnyo kati bino ebintu newankubadde kitukwatako ng'abavubuka naye leka bireme tumalamu nnyo kubeera nga tuli tubeere ku ekyo Feb 2021 nsubira okubanga ensonga zino zijja bbanga tuli mu bintu birala nnyo nga twaba kigenda mu maaso oba Bobby awangudde oba waliwo kintu kirala tujja bba tusigala okubanga tugenda mu maaso tulina okugenda mu maaso kubanga obulamu busigala butambula no tusigala tutambuza embeera oba eryetebe ejja tujja sigala nga tutambula naye inshallah Katonda ajja tukuuma ensi yaffe ejja kubeera ng'eterera bulungi nnyo buli kimu kijja tambula bulungi tweyongere kwesabira bwesabizi ekintu kitereeze tubeere nga twesabira bwesabizi embeera engeri gye zitambulamu tusobole okubanga system ng'esigala nga bwebadde badongo bannange kubanga ffe tuli badongo President Yoweri Kaguta Museveni ab'ebitiibwa banaye mutulowoozeeko endongo kubanga mwe tujja ekikumi oba olyawo mu bintu bino mutulowoozeeko endongo mugiggalidde nnyo bannange naye mutulowoozeeko kubanga naffe tusasula omusolo so abadongo mutulowoozeeko mulowooze ku abantu abalya bantu bangi nnyo abalya mu ndongo that is Mabaala ate nno ne mu Mabaala omwenge nagwo gutambulira omwo okitegeera kubanga mwe basinga onywera omwenge mu bbaala abayimbi comedians Nakatemba abantu bangi nnyo abalirayinze ku music oba entertainment industry bangi nnyo tuli bangi kale government ne bekikwatako tusaba mutulowoozeeko nga bwe kirina okubeera ng'abalabo naye mbalowoozezaako yeyo Edilisa Musuuza alina ebintu bye byayogedde ebintu ebitabadde bibi ebibadde birungi okutwaliza awamu webale nnyo webale ddala bw'oba oli mpya subscribing please make it a point you subscribe kijja bba kikola nnyo amakulu
Ebyo byayogerwa last weekend eyewedde ebyayogerwa sigenda kwongerako birala bintu bibadde bingi naye nga mbabuzaako byonna gye muli mbuza ku Namiro Lydia mbuza ku Hussein abali Bulaaya yonna mbuza ku David Kibaya oli Kampala wano waffe oli wa Bakuli awo abayaye Bakuli bonna bandabire njagala okubuuza ku kyali wangali eyo Ntebe waliwo afande Dennis ali Bombo webale kubanga akantu kano ongoberera nnyo Big Brother Uganda webale nnyo muganda wange webale kubanga Dr. Kalyesubula oli Nakaseke YouTube channel togivaako eno webale nnyo webale ddala n'abalala bangi besita mentioninze Aisha Nanteze oba wadda wawabulirawa ebintu bibeera ngayo mpolampola naye sikyakulaba ABC nawe wambulako please where are you ABC in California otokyandaba simanyi naye nga komawo giranga noyitayo webale nnyo webale ddala webale kundaba webale kunzikirizaamu njagala Mukama Katonda akunkuumire kansabe akunkuumire beera bulungi